TMO Online Television wishes all our viewers and followers a peaceful festive season. We would like to remind you that our associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kitibwa Nuhu Ismaila balengera nzalibwa ku kyalo Kazinga mugombolola y'Imalangala Busujju kitange ye porotaziyo kusaba kwange nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bwabeera ntutte ku lumba luno olw'ennyinza okulumba abakafiri asonyiwe omwoyo gwange aguwe ekyo kye yasuubiza kubanga nafuluma ku lulwe era ngenda ku lulwe biidhinihi azza wa jalla. Sirina kusaba kusinga okwo ye kenyini kwe yatuyigiriza ngamba nti rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Era nyongera okusaba nga ngamba nti atina kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Era nyongera okumusaba asobole okuteerawo abaana bange wasiira amakubo abasigala e Uganda basobole okutuuka mu jihadu fi sabilillah kuba walungi nnyo ebitayogerekeka kubanga kitabo kye kiramula amateeka g'obukafiri tegatukwatako ffe. Nkomekereza nga mwegayirira anyweze emitima gyaffe n'ebigere byaffe mu kaseera k'okusisinkana wakati waffe n'abalabe baffe, abalabe ba Allahu, abalabe b'Obusiraamu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala man ja'a bisayfi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara bisayrihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ndugu zangu Waislamu, sisi kwa mujahidina wa wilayati wasat Afrika biidhnillah, sisi kwa mujahidina biidhnillah. Nyinyi kama hamtaki kuja kumdauratul islamia tutawaua inshallah. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, bakia biidhnillah tunakuja inshallah. Beni mtawani wa Musa so Allah nyezi jengenda ilambi shahada. Gwani? Beni mtawani wa Musa so Allah nyezi jengenda ilambi shahada ilambi nkomere nungi. Amiri mtawani wa Munibu nsaba Allah ampe nkomere nungi ampe jana Firdausi anyeze kasira kota. Ndio baidida kakoza mtawani wa Abdullah sa Allah jetu lagatu shahada yako mwanjo ampe nkomere nungi. Amin. Assalamu alaykum. Sawa tuwe shahada yako mwanjo sasa ne bazadde bange Musa Anthony mtawani wa Safra. Enkola n'empeereza etambula mu ggwanga Uganda yapunguuka ebitundu 10 ku buli 10 bwe tutuusa olwaleero nga tuli ku diguli ya kuddamu ate kusitukira mu ffenna okuyamba kwoyo afuga nga gwe abafugwa ffe tukikoze. Kaakati okeera enkya n'ojja ne bitanka ekyo nakyo tujja kubyogerako nti interest ddala eri ku baana abo kubajjayo oba gwe bafunamu buzibu nti naye wakozesa ku bakadoogo mu nsiko ng'omanyi impact ekirimu abaffe bwe baali babalwanyisa ekyo temwakitegeera mutya. Museveni mu kujja okuyekera kwa gavumenti naawe wajja oli mugwira mu ggwanga lino totwala ate ensobi y'abali n'ogireetinga ku ggwanga lyaffe kubanga naawe oli mugwira mu ggwanga Uganda. Abannarwanda tebalina steeki na luse mu ggwanga lya wano. Naye ate ffe tulina enkola ekkiririza mu bantu nga twetaaga buweereza so si ggwanga so si ddiini. Eyo Buganda bwe yakula kyovula nti buli abadde ajja ajjamu kasita otegeera empisa n'ennono. Mazima.
Mbalamusizza nnyo mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television. Tubakubiriza obutenyigira mu bikolwa bya butujju nga mwebisse ekikookolo ky'okuba nti mulwanirira ddiini. Yenze Kanka Caputa nze mutesitesi wa TM Online Television. Jakana Sulaiman Nadduli mutabani w'olutabaalo yatuddeyo dda twennyonnyole ku ngeri Uganda gye yalumbyemu eggwanga lya Congo okufeffettayo abakambwe b'ekiwayi kya ADF. Nga sinaba kutandika programu enzijuvu njagala mbategeeze. Mmwe mwenna abamaze okufumbiriganwa oba gwe owasizza oba gwe baawasizza nkuzigira Juba Royal Travel abasobola okuyambako okuteekateeka honeymoon. Juba Royal Travel gisanga ku Park Royal Building opposite Senana Supermarket oba opposite Watoto Church. Wali ng'oyambuka ku restaurant y'abaguma mu mulyango ogwo ogw'engulu Wali Art. Ogwo gwennyini w'otunudde Juba Royal Travel. Weeri nkubuulira nti tojja kubanga osobola okuteekateeka honeymoon yo nga bo. Sigala in the comfort of your happiness ate bwe bakuteekereteekere wa gy'oyinza okulaga ku bisale ebitagenda kukanga yadde. Ate mmwe mwenna Abannayuganda abali agadde okukola South Sudan, Juba Royal Travel kufunira work permit. Oba gwe South Sudan yali agadde okukola mu Uganda bakufunira work permit mu Uganda. Abe South Sudan genda ku Crown Hotel opposite reception wojja okubasanga ate nga nammwe abatwala abantu ebweru mbazigidde. Juba Royal Travel etunda tickets ku miwendo egisinga obulungi, bakuorganizingira visas ne travel documents zonna ezeetaagisa. Bw'obanga otambudde n'aba Juba Royal Travel bakuwa services omuli handling services erya cargo n'osobola okubanga tobeera mu bweraliikirivu ng'olina kiwatadde ku nnyonyi okusobola okutuusa yonna gy'onaalaga teri kubulwa migugu ng'okolaganye n'aba Juba Royal Travel. Ojja kubasanga oba genda obakubire ku namba z'amasimu ku kalango kuno kuliko ennamba ez'e Sudan n'ez'e Uganda. Services nyingi zenkubuliddeko ntono genda ku Park Royal Building gy'ojja okusanga Juba Royal Travel. Buli lunaku lwakusatu genda mu Kisaasi kulambira mu Kasaana zone onaabe ekyogo kya Maama Mukisa owa Mukisa Herbal Clinic. Maama Mukisa akugamba nti ekyogo ekigenda okutereeza omwaka gwo omupya nga gutandika buli lwakusatu lwe lunaku olutongoze lwe yataddewo okunaaza abantu ekyogo. Mu ngeri endala Maama Mukisa awonya obulwadde bwa hydrocephalus bw'oba olina omuntu yenna eyazadde omwana nga yazimbye omutwe. Mu nkola eyaffe ey'okujjanjabisa eddagala lya Herbal, Maama Mukisa ajja kusobola okubanga akuwonya. Basigwako misango guli ku poliisi oba guli mu kooti, Maama Mukisa akaama k'omukuba kokka kakuyamba okugonza ensonga eyo. Awo sikuzigidde wabula nkubuulidde mweyunule Maama Mukisa mu Kisaasi kulambiro Kasaana zone. Talina branch ndala awokawokka wakolera emirimu egya Herbal. Kakati mwe abasigadde nammwe musobola okuba ku namba z'amasimu oba ogenda mu Kisaasi kulambiro ne musobola okufuna services za Maama Mukisa. Ye musawo omukugu wa Herbal kafulu mu bujjanjabi bw'amaaso. Amaaso go tewali kimubuuzibwa, buli kika ky'amaaso asobola okukiwonya. Nkomyawo tutandike ne mukulu Jakana Sulaiman Nadduli mu programu y'olunaku olwaleero. Tubalamusizzaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television. Tubeebaza nnyo okubeera naffe mpaka ne guno omwaka gubendabenda okubanga guggwako, naye ate era bw'okitunuulira mu nnaku ezibulayo era guweddeko. Mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Tubeebaza nnyo abalina kye mwongedde ku ggwanga lyammwe. Yenze Kanka Caputa kati ng'olina n'okuteekako nti yenze Ssaalongo Kanka Caputa. Ekyo tokyerabiranga gwali eyo nate nagguse dda ewa mutabani w'olutabaalo Jakana Sulaiman Nadduli okubanga tubaako ensonga ze tuggusa. Nga sinaba kuzibanjulira nja kugendewo omutabani w'olutabaalo abeere nga abalamusaako ate ndyoke enkomewo nzibanjulire tutandike. Ssebo wasuza otya era nsanyusa okulaba omulundi omulala ku TM Online Television. Bana TMO Online Television nate nsanyusa okuddamu okukoleseganya obwanga nammwe. Ng'ebbanga eriyise tubaddewo mu kuwa kw'ebirowoozo byaffe ng'era bulijjo bwe kibadde kitambula. Naye amakulu nti buli lujja n'ebyalwo. Kale ng'oli bwe yaga nti buli lukoba ku ndingidi n'okuvuga kwalwo. Naffe mu bikolwa ebitambula mu nsi bw'oti bwe tujja tutambula nti buli olukya luleeta ensonga ndala. Nabwe kityo Bayibuli kyega nti ekyo n'ekizaalibwa omukyala kijjula kutega nti kibenga mu kifo kimu kinaasabira kirokanga omuddo. Naffe mu buweereza bwaffe obw'obuntu bwe tufaanagana. Mazima.
kale mukyo nja kubagaliza emirembe gya Katonda lubeerera eryo gye muwangalira mwenna ate era na buli omu okuba nti Allah oba mu mbeera yonna tuwonye endwadde enzito mufe ate n'okutwanguyiza mu buli kye tukola. Kale nja kubeebaza ate era okuba abawuliriza ebbanga lyonna obutakoowa ne mufaayo nnyo okuba nti mufissa ku budde bwammwe ku lwa TMO online etajjaako Jakana Somani Nadduli yekka wabula n'abasigalidde nga bangi abajja okuwa ebirowoozo byabwe ku lw'eggwanga, ku lw'amadiini, ku lw'obuwangwa bwaffe oba ku lw'eggwanga oba ebbuyungu etugattiramu buwangwa bwaffe 1112. Mbategeeza ebigambo bino nti Jakana Somani Nadduli si wa nkola y'ebibiina bya bufuzi makyazi ndi wa NRM. Nina kyengoberera lwaki wendi mu kaseera kano nti etteeka litusibaga nti obuyinza bubeera mu bibiina naye tebukeera nkya n'enkyusa rhythm ekyokulabirako nti kujjanga president ne baga nti nze president ebibiina by'ebufuzi ne bisigala mu ggwanga Uganda kubanga mukyo abaddugavu gye tuli ne gye tuva eyo si nkola yaffe. Kale nzikiriza mu unity in diversity ereeta ekigambo federal system ky'obuwanga 1012 bukola states 13 nga buli state yali badde etwala obudde bwayo okwefuga awatali mbojjanyi yadde okussaawo okukayana kw'ebyobufuzi n'ebyenfuna amadiini n'emikwano egitagasa. Nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi okusinza ku ekyo kanka kakyayinza okuba nti jja kutwanjulira tukigayegayeemu mu disclaimer ya bulijjo egamba nti sinza asembayo mu kutegeera yadde okujja wano nga ndeeteddwa ng'omukenkufu ku nsonga ezo wabula nga bw'osobola okuwa ebirowoozo byo gy'oli nange ekindeetako okuwa ebirowoozo ku lw'eggwanga n'abantu abalituddemu. Mazima ddala ku bigambo ebyo bijja kutwanjulira ekitundu kyaffe kino okuggyako nja kulondamu ekigambo kino ekitono. Jakana bujjawo ebibiina by'obufuzi oba tofugira mu nkola ya bwa dictator oba okifunye bubi gwandaba ebibiina by'ebyobufuzi bito nnyo ku ggwanga Uganda okubeerawo kwalyo manga Buganda naye ebika 56 tetwatomereganako nga tuli ebika 56 nga bwe tomereganye na bibiina bya bufuzi bubyajja mu bbuyungu ly'ekigambo Uganda n'okwagala okusimulawo entegeera y'abasigalidde. Lwaki nzijjawo enkola y'ebibiina? Interest z'ebibiina zoogera republicanism ng'ate yaliiramu ebya buli state. Tubuuza bwe tuba twogera ku republic twagiteesezaawa awo tuyinza okunnyonnyola nti bwe twatuula nga states 13 twagamba nti eggwanga Uganda tuli wadde ekintu kino bulijjo okutambulira. Mazima awo tekiriiwo enkola y'ebibiina eridde obuwangwa bwaffe obuwangwa bwaffe olwaleero bw'oba obwogerako omuntu yeddira NRM akabbiro Museveni oba yeddira Museveni ng'akabbiro NRM oba n'abanga ekika kye ye Museveni n'ateekako eggwanga NRM n'obuuza nti okujja kwekyo lwaki ate tusobola kwogera introduction yo Jakana Somani mutani w'olutabaalo ndi muzzukulu wa kijje bubiro kyaggwe gye tusinziira neddira mpewo akabbiro kayozi n'otambula mu ntambula etegerekeka naye eggwanga Uganda we lyatuuka oli wa kibiina ki tekyali abuuza ovaawa oli wa ggwanga ki. Oyo ne gwe nawulira yagamba nti Museveni Katonda we yakisussa mu bibiina oyo omukyala awo ali mu kibiina era naye kyenarem bana baakakiyingira abasugumbize ennyo yajja n'agamba nti ze Museveni n'amugeraageranya ku Katonda. President Museveni ze mutwalanga Katonda wange. President Museveni ze mutwalanga Katonda wange. Njagala kugamba ekyo kubanga ebintu byefunye mu budde bw'emaze ne President Museveni okuva 2016 paka kati bisinga ebbanga lyemaze mu ndongo. Simanyi kigambo ekyo abantu kyabatuukako kati bw'ojja n'okyogera nti abantu basukulumya ebibiina mu ntegeera yaabwe ne yeerabira n'obuvo bwe nkitegeerera ddala weewaawo amazima. Kale awo mu nkola ey'ebibiina bw'ogiweyinga okuva mu 1962 up to 2021 we tuli n'obuuza omugaso gw'ebibiina ebyo ne principles zaabyo zeerabira omuntu n'obuwangwa bwe
mazima nezerabira omuntu neggwanga lye mwatudde nezerabira omuntu n'obuweereza bumugwanidde wabula interest zaabo batukulembera ze bakulembezesa n'aligenda okujja mu fomati yeemu kabejjaka nasoma nadduli okujjako nga mumaze okukiteeka mu buwandiike bayibuli kyega nti ekiwandiiko kyonna kafuna kisibwako emikono ne bwe kimala emyaka 10 kisigala kiramu na kino bwe kiri nti buli mukulembeze agenda okujja bw'oba oyogerayo nti in diversity nga Jakana nadduli kiteeke mu buwandiike kisibweko emikono okujjako kulabike nga prerequisite nti ffe boogenda okuweereza twakkanya okujjako nga Buganda bwe yali esunsula nga bakabaka abagenda otutuula ku Namulondo bwe wasanga ekiwuwu kyo ne kitalaalira manga akagoye okulaalira oba kitwayitanga ekinywi bakuteekanga mu nteeka ebuuza nti emyoyo gigamba ki kubanga George bw'ajatunula gyalaba nti mbuweereza oyo yajja okusinga okutegeera kw'ennono twabali amme tetwabuuzanga na kino Buganda okujja nga yeezimba okutuuka weetuuse twalinanga prerequisites ezaasetingibwanga nga bw'ozikusuula ate tojja n'owagamira naffe abantu tuteekingewo prerequisites ezisobola okuyamba ku bannabyabufuzi abajja okwewazisa okuddamu okutomera okwentakera n'omukwano mungi nga gutomye n'okupimamu ebyo byonna tujja bigayidinga nga buli kye tukolako kiri mu buwandiike mazima kale mu kyo enkola y'ebibiina terina makulu eri ggwanga Uganda okujjako omuntu anajja bw'ayogera ku unity in diversity akulembesa nnyo kituyita individual merit omuntu amaanyi ge nga ge gamuweesa oba entegeera ye n'obusobozi kw'ekyo nga kyeki kimuweesa ekyo tuba tekyetaaga bibiina era bw'ojja n'okola n'okenda kyanoga nti nazimbye eggwanga Uganda otandika kuyita bayivu na butegeevu bwabwe mpulira osobola ki gwe ekikuweesa kino mateeka akyagenda okuvunaana ensonga eyo singa ogamenya nti ye kulw'eggwanga lyo n'abantu abatuddemu nti awo teekawo lyakuttibwa kalabba mazima wano tuteekewo lyakusibwa myaka 40 wano tuteekewo lyakujjako biwandiiko n'osibwa n'emyaka 10 wano tuteekewo erigamba litya nti famire yonna ijja kuggalibwanga olw'obujega bw'otadde mu ggwanga kuba abantu bateeka mu ntatya oba otya ssente z'amalwaliro mazima gwe famire neeyinaayina abo baggalirwe mpulira oba osse famire mmeka mazima kale principles ez'okuzimba eggwanga enkola y'ebibiina mu Africa most especially Uganda tebijjaamu njagala okubanga ku bigambo ebyo kwensinzidde okukitegeera nti obukulembeze bwali badde bwoyo abusobola si bwoyo olwakuba nti wakkala bweti oba waggwanga oba waddiri bweti nga yatuuziddwa mu kifo ekyo kale nze bwe ntunulira mu bannayuganda mu kiseera tukoledde vidiyo eno Matiya Kasayija singa ali good ali luzira olwa okutugaa nti ekonomi ejja kubeera bwe n'afuuwa n'akawa naye nga kati ekonomi eri bwe nga bwe yakiyigira kati kiri opposite nga n'ebyaffe bitundibwa abantu bakwebaza ku byafaayo biwannyonnyola ku kisaawe ky'entebe ku vidiyo eyasembyeyo gye twakoze n'okukitegeera ate oluvannyuma mu kulowooza nti Buganda yali badde ne ki kyeyina okwogera bino byonna nga bikubaganyizibwako eki ebirowoozo ebyafaayo ebyo tebiri buli muntu olunaku olwaleero njagala okusooka nga mbateerako vidiyo zino ezimu nja kuzibikka olw'ensonga nti nno mulimu ebintu ebitatera nnyo kujja bulungi Uganda yagenze mu ggwanga erya Congo n'etwala emizinga emmundu ebimotoka n'abasirikale abangi okusobola nti okufufuggaza enfo z'abakambwe aba ADF okusinziira ku butambi bwe tufuna abakambwe aboogerako baana bato myaka 8 9 10 11 15 ng'abakulu abalimu beffe be twakalabako mu butambi si be tumanyi mu byamaje batono nnyo obutambi obufuluma bulaga abayeekera abaana abato abakutte emmundu za AK47 nga bafuluma ebibira nga batambula mu luguudo lwa bulijjo kale ne kinneebuuzisa jo emabega otwalaba akatambi akalaga amaanyi ga Uganda n'emizinga gye yatwala gyeri mu Kuba ekyo nno kyandeetedde okubuuza nti emizinga gino baagitwala fufuggaza bwana buno kakati ne wajja wafuluma obutambi obulala mwenna mubadde mu bulina abagoberera ensonga ku social media nga bulaga abaana abato abawera nga boogera amannya gaabwe ne bakitaabwe naye nga amannya ge basinga okwogera ga ddiini ya Kisiraamu era nga beewera nti Katonda abawe enkomerero ennungi
kyesimanyi nti oba mu bibira eyo n'emmundu mulivaamu enkomerero ennungi. Kale kye kituleese wano olunaku olwaleero. Vidiyo zino zaakoleddwa mu lulimi Luganda. Jakana Sulaiman Nadduli is a monarchist gwe nnyina ku TMO ku lw'obwakabaka bwa Buganda abutegeerera ddala obuteebaka kye yagamba nti bukuku wa Bwakabaka. Ekyokubiri amannya agadde googerwa gamma ga Kisiraamu era naye ye Sulaiman y'ensonga emundeesezza. Ekyokusatu ebintu bino bwe tubitunulira tubikwata mu ngeri y'amateeka ate omusajja ono looya. Ssaako n'okutunulira ebintu eby'ekiralu ebikolebwa mu vidiyo nga birabika ng'ebyobulamu nti obulamu bwa mutwe ate nga he is a psychiatrist. Wano we tuli the ingredients ezindeesezza omwami gwe bulaba mu kamera eyo. Kansooke mbatereko obutambi mulabe ffenna tutandikire ku peegi emu. Obutambi obwo bwebwo bwe mbadde njogerako mu kwanjula. Njagala okubategeeza nti Jakana Sulaiman Nadduli Wali okwogera ku butambi buno sebo antandike nga nkubuuza oba obutambi buno wabulabye na kiki wabulabyemu. Tutandikiraawo. Banna TMO nate ate era nga bwe nayogedde mu introduction okubategeeza nti enkola n'empeereza etambula mu ggwanga Uganda yapunguuka ebitundu 10 ku buli 10 bwe tutuuse olwaleero nga tuli ku diguli ya kuddamu ate kusitukira mu ffenna okuyamba kwoyo afuga nga gwe abafugwa ffe tukikoze. Nabwe kityo mu principles 3 Owekitiibwa kankaka zaamenye nga ziri ku Jakana Sulaiman Nadduli mu vidiyo zezo ze nalabye era bw'abuuza ekibuuzo nti wazirabye ddala nazirabye wabula tujja kuzoogerako mu psychiatrical mu kunnyonnyola kw'ebintu ebyo bwe biba mu ggwanga kiki ekibeerawo n'abo ababikola batuuka batya ng'ate mulimu n'abaana abato okubamanyiizisa. Number 2 ye language eyakozeseddwa ate nga ndi musajja Muganda ajjudde nakabala ataliiko kawabyo. Bwe bukeera enkyanga olulimi lwe boogeramu babadde banoonyamu communication kutuuka mangu waliwo ekiruubeerwa ekiri emabega ku lwabo batukulembera olw'obukyayi bwa Buganda obunene. Ekyokusatu ku kyo ndi musajja Muisiraamu ataligenda kukeera nkya kwegaana ddiini yange ku ssaawa ate nkola ndala ya kyennyume wabula nzikiriza mu kintu ekigamba nti Katonda omu nga n'omubaka we yasembayo ye Muhammad peace be upon him. Nabwe kitemu ebyo byadde bitambula mu vidiyo nga balaga nti olulimi lwe boogera tulwawula tutya nti Luwarabu oba boogera ddiini. Kino kyo kikulu. Kale gwandaba mu vidiyo eno bwe tugenda okutambula n'okunnyonnyola mu bye nalabyemu ebibira bwe nabitunuulidde nga bya koolansi awamu ate ng'abaana bava mu nsiko mu kibira ne neebuuza bavaayo nga basalendalinze kuba babadde batambula mu kkuba ate beeyongerayo ne ŋŋamba nti gye beeyongera eyo yewa. Mu vidiyo eyo bw'ogyetegeeza kankaka bw'eriiso ly'oggazi mulimu ow'ekijambiya ate ali emabega abatadde ku tensioni ng'alinga nga yabatadde ku tensioni gwe genda oyogere bw'oti tambula. N'abaana psychologically bw'oba obalaba by uttering ebigambo byabwe bibadde bifuluma mu mateeka bwe wabeerawo ba psychologist olw'okuba wano ewaffe batono tetuusera nnyo bakozesa mu makooti bw'otunuulira abaana abo ebikolwa tebikakasa nti byabwe. Namba 4 bw'oba otunuulidde videos ezo gwandaba ogezaako okwetegeeza ensonga eno ddi lwefuuka international ng'abaana tukosezza ba under age myaka 14 kudda wansi. Entegeera yaabwe eba tennaba kwetongolera mu sovereignty nsemmeka eggwanga Uganda ne Congo abaana abo bwe tuba tubalumba waliwo amateeka agafuga internationally n'agafuga sovereignties 2 ez'amawanga erirumba n'erirumbiddwa. Kaakati okeera enkya n'ojja ne bitanka ekyo nakyo tujja kubyogerako nti interest ddala eri ku baana abo kubajjayo oba gwe bafunamu buzibu nti naye wakozesa ku bakadoogo mu nsiko ng'omanyi impact ekirimu. Abaffe
bwe baali babalwanyisa ekyo temwakitegeera mutya kubanga eno yali revolution kye twataaminga nti abantu beetabiramu ku lwabwe naye ate wano majege gasituse kubanga bali revolution kitegeeza nti abantu beetabirwa ensi n'ebikolwa bigirimu basituseeyo ku lwabwe kyovula nti tebaayo tteeka libasasula mu mateeka mazima abaali balwanira nsi yabwe kutereera kati wano tubuuza kino bali ku kya ddiini bwe babanga kibakireiminga naabo bannanyini kukola butambi obwo kubanga bonna abayogedde ekituufu kya byonna beerabidde okugamba nti nze wa ADF mu statement ze nalabyemu temwalimu yakakasiza nti kino ekibinja ye ADF eriri rated ku basiraamu abali mu ggwanga Uganda tewali yakyogedde yes nti nze Asumani yes owa ADF buterevu mutabani wa Sulaimani atali wa ADF gwe naleka emityana naye bwe tunaagamba tusitule lulimi nga ddala tugenda okakasa nti ekitegeeza nti ba ADF era basiraamu nga boogedde lulimi Luganda nti bakitegeeza nti bava wano ffe twogera Oluzungu ebungereza ninayo obutuuze tebuliiyo mazima olutake tulwogera ettake ninayo obutuuze gwe bonoova e China ng'obadde osuubula n'otandika okwogera China n'abachina bano nga tugaa nti oli weeri kale language tujja gitunuulya mu psychology manga mu administration n'amateeka awo tuba tuwaba kale gwampuliza ku timu njagala okutandika n'ebigambo bino nti mwaka 1994 tulina omukukutivu mu bulimi eyajja wano nga mu Japan gwe baali bayita Mato Yohiro bwe yajja wano Buganda yamwaniriza ng'era ye mu Japan muberebere gwe baasooka okutunulako n'okutegeera nti waliyo abayero mpulira okukakasa nti mu nsi waliyo n'ekikula ky'abantu abafanaganako bwe batyo mpulira bw'atuuka no yajja mulimi nga mukuukutivu ate era nga architecture planner mukulu era nga mukugu omukubi wa plan yes kaakati bw'atuuka wano Buganda emwaniriza mu kujja ne ssayansi w'obulimi mu kutandikako okujja wano bwe yatuleetera emmere ey'enjawulo n'agigattagatta okufunamu ebika by'emmere ebirala era twatandika okukyogerako ne mu ssayansi okakasa nti Buganda yali emaze okuuka mu kugatta kw'emmere yali Yohiro Mato eyajja mu mwaka 1994 naye Bungereza bwe yamukwatibwa obujja Yohiro Mato bamuwandiikako statement egamba etya ne batuuza olukiiko lwabwe lugamba nti bwe tuba tunayagala okumujja wano Abajapaani abo bakkiriza nnyo mu buwangwa bwabwe era babutegeera okamala nabwe kityo Bungereza emabega waayo yakologa ebbaluwa eweerezebwa Maato nemutegeeza nti Maato okusinza ku kye tufunye ng'ebbaluwa ezize Emperor wa Japan yamaze okufa kale twagadde tukutegeeze nti nga gwe mu Japan n'okukkiriza kw'obuwangwa bwammwe kyakkalwa okusobola okuddayo okuziika Emperor oyo naye ng'ebbaluwa yawandiikiddwa mu lulimi Lujapani n'esindikibwa indisigazinga eraga nti Japan ye yawandiikidde Maato asobole okuddayo e Japan mpulira kubanga yali aweerezeddwa mu bamawanga abali bagenda okunoonya research esobola okugattibwa ku Japan nga nabo bawaayo amagezi nga ate nabo bajjayo amagezi okuzzaayo eri oyo yali omubereberye mu kutuuka wano mu Buganda specifically mpulira Maato bw'asoma ebbaluwa n'agitegeera yayanukula ebbaluwa n'agamba nti nini kuleeta ebbaluwa eno nja kubategeeza nti ebbaluwa we mwagiyisizza wennyini nene esobola okuddayo naye okubategeeza mu bwangu nti okufa kwa Emperor mu Japan tekukyusa Japan kale nze ng'omu Japan era Maato omukuukutivu mu kutegeera kw'ennono nja kusigala mpeereza Emperor azzeeko mpulira oba ontegedde bulungi kankaka nkutegedde bulungi nnyo nabwakito nabino ebikolebwa wano mu Buganda n'ebyo ebitunuuliddwako mu vidiyo enkozesa empeereza ennyanukula endabika saagala ogirireetinge na lulimi lwayogeddwa mu vidiyo olw'obuwangwa bwaffe bwe bufaanagana n'abo batukulembera ku mpalana gye batuwalanamu mpulira nabwekityo Yohiro Maato yabategeeza nti sijja kudda Japaani wabula kannindira okudda kwa Emperor gwe bagenda okussaako oyo gwe ngenda okuwa ebirayiro byange neeno nsobola okukuba ebirayiro byange ffe tukkiriza mu mpewo n'emisambwa empewo zijja tuusa obubaka nti ndi muvunnami mpulira bwatu bwe yakola nejjako olunami lw'Abangereza naye nga bwali bujja bwa Buganda ku kkiriza ono okutwala Kawanda Research Center ng'omuzungu waali mpulira onfuna bulungi bwali bujja bw'Abazungu
okukkiriza maato Buganda okuba nti yakkiriza maato atwale Kawanda Research Center nga bo weebali. Mpulira. Bwe tutunuulira ebintu bino njagala okutegeeza gwandaba ku TMO Buganda n'olulimi lwayo lutambudde ebitundu bigazi nga bwe weetoola eggwanga Uganda lyonna olwaleero. Nze lyesikkiririzaamu awatali ndagaano lwaki twegatta eyatulaga nti oba twakkirizaganya ku nsonga ABCD nga twawambibwa mu maanyi agaali mabega w'Obote naye nga nakiraba nga Obote ebigambo bino tukkize tugaane gwasomye ku byafaayo ne bikukka mu V Obote teyali yekka gwalibamu omukono gwa Bungereza gwali gutegeezezza Obote tekakati ke kaseera owambe kubanga Bungereza n'ebikolwa byabyo yajja tukola byali biraga obukyawe nga likewise Museveni byatukoze okuva mu 81 mpaka 86 up to 2021 mpulira naye yeyamba maanyi g'aba sovereignty ensi ezitwetoolodde n'ezo ezaaliko wano kutuva nti ne Bungereza terina kyeryogeddeko ebitambula mu ggwanga Uganda ate nga tuli under British Commonwealth. Mpulira nkutegeeza ntya nti ebikolwa ebyokwogera olulimi Oluganda kye tugenda okutandika nakyo mu katambi kali ke twalabye akabaana abaweerezeddwa nga balabibwanga aba ADF kibatayogedde mazima bayogedde olulimi Luganda ne bayogera olulimi Oluwarabu era ne bakootinga eddiini nga bayagadde ogikootinga gwandaba ntandika n'olulimi luffe Oluganda nti lulimi lusava busava ate era lugazi ekyokubiri omulembe Museveni guno guyingizza bannamawanga bayitirivu ne bayiga olulimi lwaffe luno kulwanga lwe lulimi olugazi olwa bizinensi kyova nti etteeka likuga nti olulimi olwogerwa mu kibuga eba capital city lwe lulimi oluba lukakasiddwa okuba nti lulimi lw'eggwanga olukulu aba bonna abakongo basuubula wano onfuna bulungi nnyo abasigalidde bayingidde ndowooza Museveni baba Kongo yakwatibwa nsonyi nabo baali badde mu constitution nga boolaba baba na Rwanda beteekamu n'abalundi n'abana Kenya bavamu bajjokojoko n'ejjokomolo kaakati bali okuba nti mulembe gwa Museveni mu myaka 35 guyingizza buli kika kya muntu agase eggwanga n'atagenda kuligasa nabwekiti abantu batuuse muno bayize ennimi zaffe bangi nnyo ne batunula ne mu bika byaffe nga tufaanagana wabula bw'aba kuyambe kinene bw'aba takyusizza linnya nga bwe bayogedde nga bayowa amannya gaabwe nesiwulira muli ya Muganda naye nga bali tebateekako lyakika naye nga boogeraga ddiini naye nga olulimi boogera lwaffe kino nkikutegeeza gwandaba tekireeta Museveni n'okuleetinga ekigambo ekyo ku ggwanga lyaffe abaffe n'abaliyo eri abo tetubamanyi bakyewaggula ku lwabwe mazima ekyokusatu kyotekeddwa okumanya Museveni mu kujja okuyekera kwa gavumenti naawe wajja oli mugwira mu ggwanga lino totwala ate ensobi y'abali n'ogireetinga ku ggwanga lyaffe kubanga naawe oli mugwira mu ggwanga Uganda Abannarwanda tebalina steeki na luse mu ggwanga lya wano naye ate ffe tulina enkola ekkiririza mu bantu nga twetaaga buweereza so si ggwanga so si ddiini eyo Buganda bwe yakula kyovula nti buli abadde ajja ajjamu kasita otegeera empisa n'ennono mazima ate olulimi Oluganda lwangu ku mawanga gonna agatwetolodde okuyiga lwangu okutegeera myezi 3 oba oyogera n'engero n'ogera kale ekyolulimi nga bwe nkunyonyodde nti mbojjanya eriwo ku lwa central government n'eri Buganda n'okutulaga emyaka gyonna 62 bwe batambula basigadde abadde bafuga His Excellency the President yatutte ekiseera kinene nnyo era n'atakyuka na Governor Cohen bwe yagaa nti ye yamala mu ofisi y'omukulu w'amatwale emyaka 12 nga stadi nga bagenda okusuula eggwanga Buganda ono atwadde emyaka 35 tukyalinawo n'etaano egy'ekisanja kino aba awezezzaana nga yeerijjizze ku Buganda okugisuula matches weetuli naye ate indirect kinnuma nga ne Buganda gyeri byenjogera byali badde bifuluma mu Katikkiro naye sibiwulira nnyo tobiwulira bitono nga bikwatagana ku misinde ebiriwa bw'oba tobiwulidde nnyo kitegeeza waliyokko osobola bibateerako awo byayogera bikwatagana ku misinde gya Nalubiri ekyapa mu ngalo twazimbye estate Mirembe Villa Muzigule n'ekisaakaati bye bisinga obungi kozi namuwulirako nga wagira n'enkuuka naye weewuunya ayogera olulimi Luganda obwemu yali abwogeddeko olulimu
musajja Muganda yekyakiriminga nga Katikkiro Mayiga. Oli owulidde ku incident yonna Mukooki eyeddira omutima. Eyogera ku ggwanga lye nga alina kyakkiriza kidde eri Obuganda nga kiva mu central government. Ate n'okubanja yafunayo ne ku byapa. Yafuna babanja ebintu bya Buganda. Ebyapa ebyo manyi gye biri. Nalaba exchanginga n'omukulu ekibaasa ekyajja ku mawulire nti nno Uganda bagiddizaayo ku byapa. Twali badde tubanja Kampala. Twanabuulira simanyi oba ekya Kampala situddeko mbuya naye yali badde ekomye wagiwulirako. Ate ekibuga Ntebe kyo-1962 myaka 25 tegiggwangako. Twasembyeyo kuwulira ng'ekisaawa Abachina bakitwala nga Buganda terina wetugiwulira we yasayininga nti ettaka lyayo eriwaddeyo. Kitegeeza si lyayo kati. Webale nnyo. Kakati ebyo bwe tebyogeddwako ayogera ku biki oba akayanira mmere? Omulembe guyinza okukyuka nga abantu kati baagala nkuuka. Kale mu kyo kyentuukako nti ebigambo bye mbagambye byogera ku lulimi nja kusaba Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga mu Bwakatikkiro bwe bw'alaba ku vidiyo zino basobole okussawo ekiwandiiko Namutaayika nga Buganda esobola okwegaana embeera eyo olw'olulimi kubanga obwalanyi obadde weebuli naye buli incident eyita kitukakatako okujoogerako nga Buganda we tuli ekintu tukiddize His Excellency President nti kikye yekka. Nate era tulina okujoogerako olw'olulimi olwakoze eki olwakozeseddwa okuwulira nti abali mu bibira by'e Congo bajjako abantu ensingo ate boogera Luganda. Ekyo ekintu ekiwulira kiri wasa eddala kankaka. Boogera Luganda nga bali Congo. Mpulira n'ensi eziriraanyeewaawo okuboda teboogedde lulimi lwabwe. Boogedde ku Luganda kukima kuko ono mwanguyiza nga Museveni alisooka alumba eri ng'alaga nti baava eno aba ADF kuba ADF yekyannemye okutegeera bwe bayajja mirimu mukulu kiba kitegeeza nti yatandikira wano. Oba ontegeera kyekyatutte bano nga badduka ne bagenda ebibira mu Congo ddala ng'osobola okulwana okuva e Congo ojja owambe Uganda. Bwe balowooza bwe kankaka kitunulemu bw'otyo. Museveni yali badde alwanyisa Uganda ng'ali Bungereza. Yalina kuba Luweero. Yalina kuba wano wennyini. Kati balwanyisa Museveni na nkola mbiye. Ekyokubiri nti eddiini mukafiiri bo basiraamu ye nga kyateeka mu ADF ate nga asiiba wano asula wano n'ogenda Congo. Okusinziira ku argumenti twala abantu bino bibira by'e Congo security wano tosobola kikuba kimooni kati ebibira by'e Congo byeyambisibwanga ebyokutendeka abantu bano basobole okusindikibwa eno oluvannyuma batujojjobye nga jjo lwe baatukuba bbomu. Kaakati ekintu kino njagala okukitangazaamu kabadde kamuka His Excellency the President himself bwe yavaamu awo ebigambo nga annyonnyola eggwanga okulaga ab'ebibiina naffe ddala abeefudde tulinako kye tuwabula. Ye bwe yatunnyonnyolako yagamba nti whoever who wants to test the veto powers of the president as the president of the Republic of Uganda please try it, you'll get what you want. I see. Onfuna bulungi kye twakubawo ne mugamba nti veto powers ng'ozirina omukulembeze ategeera teweewerera ate b'okulembera. Kituufu. Oba ontegeera bulungi. Ate gwe nawo obululu nemuwa obuyinza n'emmundu. Ate bwe weewera baakuweera mu kwagala bwe kye tutwala ate gwe ogamba nti whoever wants to test my veto powers I'm the president of Uganda. Oba tokimanyi gwe otujjukiza naye ekyali emabega wa kino kye njagala okubuuzaamu nga tonnaba kuvaamu statement egamba nti the veto powers fe tukutegeere bano baayiseewo abatulisa bbomu bwe balaba nga si babo. Gwe n'otutegeeza nti veto powers oli w'amaanyi abo bo bakutesitinzeko tonnakwatayo n'ogwo kujjako weesibye ku basiraamu. Amaanyi gaawo galiriddawa gwe twetaaga otulageko ebbomu ezo ziyimirire tumanye nti twawulidde ebbomu zaayimiridde oba kinaabanga omuwandiisi omu White bwe yawandiika statement ye mu 2010 yali 2006 bwe bakuba Twin Towers ez'Abamerika zaali ddi? biri meka nja kukijjuka. Naye omuwandiisi White yawandiika mu mawulire n'agamba nti okusinziira ye ku analysis ye n'obudde bw'amaze mu by'obufuzi bwe yatunulira okuba kwa Twin Towers Osama bin Laden teyakuba ku Twin Towers wabula kaali kakodyo ka Bush
n'ayita Mubabe ne bakuba Twin Towers afunireko oluwendo olugenda okulumba Afghanistan ne Iraq. Oba ofuna bulungi? Kaakati na kino tukibuuze gwe kennyini kabadde kamwako nga byakavaamu bitutegeeze nti whoever wants to test my veto powers era tategeera nti am the president, please try it. Era nze president ntisa kisana bya mundu oyo yenna abagenze kumubunya bwanze ndi mpologoma. Kakati Mr. Mpologoma njagala kutegeera ebigambo bino abakuba bomu ng'ate tulina security yo y'amaanyi bayitawa bwe gutaba mutego gwonga bwe gwali ku White bwe yagunnyonnyola ku bwakubwa Twin Towers oli afunireko oluwendo olugenda eri okulumba abasiraamu. Naawe tekyalibanga gwe mutego n'ogamba nti batandise ne bomu era batuyeekera bayitawa ku nsalo gwe nga Kamenyo alina security emala oba okyannyonnyola omuntu nti whoever wants to test my veto powers try nga bomu zikuba mu Uganda bakutestinze bakuba ku nnyindo wennyini ng'ogamba nina gaadi z'amaanyi mpulira awo gwampuliriza gw'olina okusala n'okutuna mu nsonga eyo omuzannyo guno gulagawa interest ki omuyeekera emujja wano n'abuuka ne Rwanda n'agenda eri ku ludda lweno n'ayita eno ku sayidi eno gye tuyita Ebusia n'atuuka eri e Congo ajja oluvannyuma adde alwanyise Uganda watasobola kutrainingira kati atasobola oyitawo n'atukuba ni bannange muleke nammwe kale gavumenti most especially his excellent president baleke kukola bintu kubikukujju nga beerabidde nti ensi abantu basomye mazima baleme kukola bintu byakyana kito bigenda baswaza nga bakyatudde ne mu ntebe nga beerabidde nti abantu bategeevu eggwanga lye mufuga si lyerimu eryo lye mwasanga mu 86 olwaliro ensi ekyuse nga ne tekinologi munene era nga mungi naye okuntegeeza ebigambo ebyo nga gwe wakatutegeeza nti veto powers oweziri era z'amaanyi ayagala otestinga kazirabe era eggwanga lino teryayinza kulirumba nga avudde wala batukubye ebbomu batya bw'ataba gwe nga gwatuteza ebbomu ezo kibuuzo gwe naawe olya kunukule ku ggwanga lyo kale mu kyo ekikwatagana ku lulimi tukimaliriza kankaka njagala kugenda ku incident ey'okubiri okutunuulira eddiini specifically nga bwe ndi omusiraamu nti ndi musiraamu nakibategeeza era ne mu episode yayita nabuuza bwe nategeeza otafiire jeno nti musiru talina magezi bwe baali bayingira ensiko namubuuza nti twagatuleetinga nti eddiini yo gye wajjiramu ng'oli mu katuliki Severio osobola okutunnyonnyola nti bukatuliki bwe bwakusindika okujja mu 1996 okulwana bwe bubanga si bwe bwakusindika tubuuza saaviyo ye yakulonda oba seminary ze zakutraining ojjogende wegatte mu nsiko olwanyisa empikolo ebiriyo teri ddiini yonna eragira kulwanyisa muwasaayi oba kuyiwa musaayi ku lwa Katonda olwa interest etali mu ye omuntu olwaffe mu busiraamu temuliimu nabagamba mutunulire ebitabo byaffe bye tukkirizaamu Qur'ani ate ebitabo by'omubaka ebigambo by'omubaka zituyita hadithi zannyonnyola ekitabo ekyo mu bintu ebyo bye yayogera byonna biwandiike nga weebi n'obukwenkufu bwabyo era biri authentic bitegerekeka mulimu ekiraga nti bw'oba oyingidde ensiko nga bana bagenda eri ddala nga kibayita okulwanyisa obusiraamu tikulwanyisa atali musiraamu ekyokulabirako omubaka yali omuweerezaawe yawangaala naye nga si musiraamu yasiramuka luvannyuma naye nga tatutegeeza nko mu ddiini nti atali musiraamu oyo tumutwale nga mulabe babulabu obusiraamu bwe babakkiramu batta bameka abataali basiraamu kyemuyinza n'okulaga nti interest yali gyeri mu bawalabu abo n'omubaka we yajjirako yabategeeza nti tutta abatali basiraamu kyali liddawo tekiriiwo obusiraamu bulagira kwetaasa so si kulumba oba ontegedde era bategeeza omubaka nti obusiraamu si bubwange Katonda ataffe era tajjulukuka kale gwe oli muntu wafa omulimu gw'obukuuma okubutaasa n'okubuluŋŋamya ogwo gwa Katonda n'owekitiibwa Muhammad peace be upon him ekitiibwa kyo baakimuggyako mbuuza abali eyo mwasinziira ku biriwo okukakasa nti kye tuyita obuyeekera kitegeeza busiraamu okuba okubeera terrorist kitegeeza busiraamu nga Museveni wali mu kafala kafunye eryala bbuga bisi nga wayingirayo eggwaani yooseere n'ogenda eri okulwana wali musiraamu oba tutwale kye wayambala ekyambalo noga nti yeggwe Kasimu ate alina shahada abaffe tukakasa tutya nti abo baayiga lulimi
ne bayogera byonna bayogedde nga baliratinga kubanga nze nsoma Bible ndi mukatuliki ndi protestante abantu bakikubuuza nnyo gikozesa mu mateeka gayo we gayina gitambuliza nga bwe nakibategeeza nti nsoma Bible ku lw'abatukulembera ababiri benzikirizaamu nga bonna bazikiriza eyo kabaka mukristaayo bwe mba njogera ku Buganda nga nnamunnyonnyola ategeera eggwanga mwali bwe mba mumwe ebigambo bya Katonda nina M.i.S.O Museveni mukristaayo Machazi muwolu yeddiini mwe yalayirira nina muyisa mu Bible nga simusomedde mateeka ga Busiraamu Bible gye nina okuteekawo owalijja omukulembeze nga Musiraamu kwaba babiri sirigenda kukozesa Bible we ndiba nkyali mulamu omukristaayo omuwolu yabeera atya gwe byolaba byakola ebyekyennyume bitegeeza bukristaayo mulimu obukristaayo bwogera mu kusula kw'amawanga bwogera ku kuyisa abantu akannaginagi obukristaayo buba bwakkiririzaamu enneeyisaaye erimu okugabanya okw'omwoyo simanyi tekuliiwo mulabiralawo nti ddala nti bw'oba omuwunzise avaamu bikolwa bya kyennyume kale mu kyo ekyo kyenjagadde tuyiseewo nti nkozesa Bible kwabo olw'ensonga eyo basobole okutegeera amateeka ago naye tekyategeeza nti nze mu kukozesa Bible nafuuka mukristaayo ba mukatuliki nedda kikafuuwe ndi musiraamu okyogera buli lunaku exactly nti tekisoboka kukyukamu era ndi walubeerera nga ndi musiraamu ne kino bwe kiri omuntu asobola okuyiga olulimi Luwarabu n'akwata ne aya nga bapasita betulaba buno abalejjuluka nga basobola Qur'ani obubi ne bataputa ey'ekitumbaavu naye bwe bamala okubambala ne bategeera kye bannyonnyola ate era bennyininyini basawo okwetonda kwabwe kale mu bino ebya Bible oba n'ebigambo bya Katonda tujjemu empulira ezaffe ffe oba oli musiraamu oba oli mukristaayo oba oli mukatuliki okuweereza kwa Katonda tambula na bikolwa bye byakubanja toteekamu bibyo bya buntu so Jakana ngamba ti abantu bano okwogera mu Luwarabu n'okulisaitingayo obuwandiiko obumu mu Qur'ani tekyagetegeeza nti Qur'ani abalagira oba obusiraamu bwabatuma era tekitegeeza nti we bali basiraamu nga twalina Kasimu nga Yoweri nga gundi otafiire seminale bwetamutendeka kulwana mu 86 wotegedde bulungi mazima tetuletinga bikolwa ebyo n'ekyo kyonna kye tukugamba nti Uganda Muslim Supreme Council weyabadde ina okusitukira okugamba ebigambo bino ng'etegeeza eggwanga Uganda nti ebikolwa byonna ebiraga nti bya ADF obusiraamu tebulinaako buli related ku kyo yenna agamba nti alwanirira busiraamu ekyo tekiriiyo alwanirira ku interests ze naye yeeyambye buki kubanga ate obusiraamu ye bwagamba nti bwalwanirira tetulinayo aya yonna emutuma mu busiru bwe butyo teriiyo tetulinaako ku bigambo bya mbaka byonna we byogera mu kulumba kw'abatali basiraamu oba abatakkiriza mu ye nga tulina kubaleeta mu ndeeta yeeyo oba bbawakanya bwetu tekiriiyo waliwo omwami ayitibwa Jo Sebuliba yagenze ku vidiyo gye wasembeyo okukola ennyonnyola ku byotafiire n'atuteerako erinnya nti nejjejje Odongo ye Abubeeka nti naye erinnya lye yeetuuma ye Abubeeka simanyi butuufu bwakyo naye kyonna kyongera kukkaatiriza nti ekyokwetuuma amannya tekitegeeza bikolwa kale twalibaze Museveni nti okugenda mu nsiko naye eddiini yamutuma ey'ekikristaayo era kye twabuuza luli nti ddala kinaaba wase obusiraamu bwaliyo obwa pulezidenti anoonya abo abajja ne Museveni nga baleetinga okuba nti baali bayeekera bayinza okuba baagala okuba nti batandikawo olutalo nga Museveni bwe yalutandika naye bwe twaleeta ekyokulabirako kye waleeta nti ne Yosefu Kony si musiraamu nga yesitiralisiti era tekiteekebwa ku seminale yonna yadde ekigo kyonna yadde omukatuliki yenna gyebyo bikolwa bya ddiini ya bukatuliki era bwe twabuuza ekibuuzo ekirala nti 1886 okutta kw'abasomi mazima eddiini y'obusiraamu yasinga okuvaamu abattibwa abakatuliki ne baddako abaprotestant ne baddako abakatuliki ne basembayo naye tubuuza eyabatta tumuwa linnya ki yatta ba mirundi 3 ye tumuwa ki
yali musiraamu yali badde mutujju yali badde muki n'ebirala bwe tubanga ekipimo tusinziira ku kikolwa tuleke tukigabire gwe twagadde exactly n'eddiini kaakati awo olulimi luli olwogerebwa tetutwala kuba nti kitegeeza busiraamu. Njagala okuyisa mu kino Jakana bw'otunuulira obutambi obwo bwogera ebigambo by'Oluganda abantu ne basaba enkomerero enki ennungi nti nsaba Allah mpe enkomerero enki ennungi nga bw'oli omusiraamu enkomerero ennungi kye ki mu lulimi lw'obusiraamu? Omuntu okusaba enkomerero ennungi yedduwa gye yasembyeyo kusoma naga nti rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa akina adhaba an-nari wa adhaba al-kabri wa adhaba al-fakr bingi byabadde asoma nenga nti asaba Katonda mu obulungi kuno ku nsi n'oluvannyuma lw'ensi. Omuntu okufuna obulamu obulungi after kwe kufiira ku kigambo shahada ng'okkiriza Katonda omu nga n'omuboka be nkusembayo ye Muhammad peace be upon him munzikirize yenki eyange naye mu kusembayo kw'ebyo oba ojjuliriza empagi 5 n'empagi ez'obukkiriza 6 wabula mu zo mulimu ezitali compulsory naye ziri compulsory esola kikulu naye mu kyo ate abatapusa obusiraamu n'okubutegeera ennyo nga babutegedde okufa nga oli mukkiriza era n'okukakasa nti Katonda anaabanga anaakusiima ensobi ze ennafu n'azikusonyiwa nabo banga okkiriziddwa temulimu mu busiraamu batutegeereza kulumba mawanga nga tegatulumbye temulimu bukkiriza butulaga nti owa ADF nga ye kibwe yabadde asoma akireetinge ku busiraamu obusiraamu tebukkiriza ekyo. Mu kyo kye mbadde nnoonya badde nnoonya okubuuza nti Katonda okumuwa amasembayo oba okufa okulungi kitegeeza kutema muntu bulago? Hapana, nti bwontema omuntu atali musiraamu bulago nengenda nabwo eyo yenfa eyogerwako ennungi mpulisi bwe guli era njagala kutwala mu kirala. Yes. Kakati kankuleete ku byobufuzi by'eggwanga ebyekyennyume ebigambo by'obulimba ebitunulwamu ng'omuntu alina common sense tajja bikkiriza. Okulumba eggwanga Uganda kwakolebwa mu bulumbaganyi bwa bbomu mu kiseera kya mwezi gumu okusitula amagye ga Muhoozi Kainerugaba ye commander wa Land Forces ogatwala nakyo ne kijja bukubirire mu bbanga eritasukka mwezi gumu tewalibaawo okufaanagana kw'ebikolwa ebiteeketeeke kwasobola okuba kuba amagye okusituka ne gagenda unless ng'oŋŋamba nti bagenda okuba bbomu nga gambadde oba unless ng'oŋŋamba nti bagenda okuba bbomu nga babataddewo dda nti bano bagende. Ebikolwa bino ebya Uganda okulumba Congo tolabanga byazze mangu nnyo awatali kuteesebwako yadde okubaawo budget ey'enjawulo oba byandibanga bino bikolwa bya kulimba nga waliwo ekigendererwa ekibiri emabega. Wano Parliament buvunaanyizibwa bwayo kussa ku executive ku nninga amagye gafuluma gatya era ssente zigatwala gaazijjeewa kubanga Parliament yeyina ne budget eyingira State House. Ye His Excellency ayinayo ensawo enzibizi oba amagye gali private kubanga nekyasinze mu kuneewunsa mu byo nga by the way uniform zo yabadde asoma nga za wano zendabako oba zifaanagana kuba n'abaana baka training abaffe abaki abaerodiyo nga bufaanagana egundi mu kufaanagana kwa uniform nga za erodiyo. Ekyokubiri ku kyo kyoteekeddwa okumanya ku ekyo ky'obuuziza kankaka nti Congo nga tonnaba kutunuulira value yonna soko twale obugagga bwayo nti kikulu nnyo obugirimu ekyo oba olina kitunulamu nga interest ya economical war so si interest religious war naye nga religious war ebadde passage ekutuusa ku kiri kye bakola ki kibaliko. Mbuuza ekigambo ADF interpretation yakyo in full kyeki? Allied Democratic Forces oba bweba Allied Democratic Forces kakati democracy gwe bayogerako atayogera ddiini democracy kika kyoyo
Allied Democratic Forces yatandikibwawo Jamiru Mukulu ne munne ayitibwa Musa Baruku. Bubanga okatandise ng'okanyonyodde Allied Democratic Forces kiri related wa n'obusiramu oli okuba nti musiramu kye nakubuuzizza ye Kasimu Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ayingira ensiko kubanga twaligambye nti seminario ze zaamutuma oba Savio oba ebigo naye tubuuze nti okuba nti yali mu Kristaayo obukristaayo bwe bwamusindika kubanga oyo yakulaze Allied Democratic Forces musiramu yatandika principles zaayo zoogera jihadi zoogera jihadi size zoogera bw'oyongera okugoberera ADF kamanda wa faction ebandoza eri Congo yoba ye Muzaaya kunjogera ku bagitandikawo ne Dusman Sabuni nga ge mannya gaabwe Dusman Sabuni baba balundi Dusman Sabuni ne baba bayita Sabioni bayina ndoza nze kisomyo obubi bayina ne flaga erike kale ya bulu eya white ne red ng'erimu ekisalamu ekya green kale nno tekuliko kabonero ka busiraamu temuli mu munyenye temuli mu mwezi temuli mu kitala yadde kubanga naliga nti ekitala kye kya Saudi Arabia kyekozesa akabonero ak'emunyenye ak'omwezi mu nsi ezitodde ez'obusiraamu zonna ezikozesa okulamula kw'obusiraamu zikozesa obubonero obwo kakati mu kigambo Allied kigambibwa nti they are part of Islamic State Central African Province nti ekitundu kya Baruku faction eyo eya ADF gyakulira erirayinga ku Islamic State naddala Islamic State eyo eri mu Central African Province era allies nga nzija wali mu kigambo Allied ba allies baabwe mwe muli APC wing armed wing of RCD Islamic State of Iraq El-Shabaab Lord's Resistance Army and Sudan. This is suspected that they deal with Sudanese. So international relations ensonga bbiri oba ssatu ezitwala ekintu kyonna nga kitambulidde mu ddiini kisapaasinga jurisdiction y'eggwanga Uganda ekinga mu jurisdiction endala international forces ziba mandatory okwengeginga ekintu ekyo mpulira onfuna bulungi nnyo njagala tubuuze bweba international body nga America ekyasinza okulwanyisa bannalukalala beebala tugambe nti America yeri mu nsonga eno yatumye his excellent president nalabyewo wano nga amagye galina kuba magatte nga bwe walabe baatujja no mu 39 okwegatta ku Ssematale yakola ki mpulira eyasooka kaakati bwe kibanga si bwe kitobwe kiri twali badde tulina amagye agawamu agegattidde awaki awamu ngaaga East Africa bw'okyogera Kenya neereeta Tanzania neereeta Rwanda neekola ki ku lw'ensonga ki nti bonna gye bali wali eddiini y'obusiraamu it is uniform kiba kitegeeza yabuuka sovereignties ez'enjawulo Jakana kyoyogedde nkitegedde bulungi ensonga lwaki nkitegedde nti ne mu balistingibwa nti ADF byebejojobya kuliko Uganda, DRC, Angola, Mozambique, Rwanda, Kenya, Tanzania. Singa wabaddewo okulumba mu kyoyogera n'alirowoozezza nti bano abajojozebwa ADF bonna bali badde ba contributing amagye. Why Uganda alone? I see. Ate ne basuspectinga mu lulimi nga bakosezza lwawa n'olwokka Oluganda era nga bakulaga tusibuka mu kitanga ali Uganda mazima nga ne mukama waabwe ali mukomera Jamiru Mukulu bwana kankaka tukyalina obuzibu bunene gavumenti yaffe n'ebyenfuna mu kutunula okwangu n'oyo alaba n'eriiso lye mu ntegeera eyange etagabanyizibwa kugamba nti ogitwala luno lutalo lwa byanfuna si lwa ddiini Jakana njagala tuyingize Museveni mu kye twogera wano nga president era kamanda in chief alina okubanga okusinzira ku butambi bwe nalabye eri y'abakulu abamwebazizza kuki
bagamba nti tuweebaza nnyo Commander in Chief eyakoze ekyokusalawo mu bwangu nnyo tuyingire eno tusobole okufufuggaza abalabi bano. Oyo nga y'omu ku yakoze interview ndowooza ayitibwa Muhanga. N'abalala abayogedde ku butambi obw'enjawulo. Kitegeeza nti ekyokusalawo kino kyakoleddwa President Museveni olw'okuba nti yasembayo mu kusalawo amagye. Tolowooza nti nno mu bwakamanda bwe n'entalo zalwanye yamaze okutegeera nti kino kyetaagisa. Gwe tolowooza nti yakipimyemu n'alaba nga kyetaagisa okusobola okulumba Congo abakambwe b'ADF baggibwewo. Ekyokulabirako kiri kimu kiyinza okwansalinga ekintu ekyo mu bwangu. Ki ekibadde kisinga ku kulya omuntu wa bulijjo ku COVID-19 efuuse pandemic nga tetwaggala nsalo n'okuba nti tulumba bali. COVID wakumwanjo nnyo. Assa abantu bangi okusinga. Ekyo neetaaga okwongera ekyobuuziza. So amaanyi tugateeke ku COVID? No. Interest y'abo abeebaza bonna bali ekinywi kitya kyenkutegeeza. Gwe nga tonnaba kutunuulira na kunenya kugamba nti twali twogera ku mbeera eriwo. Ne South Africa mu kusembayo kwayo bavuddeyo ne bagamba nti ate ekirwadde wazzeewo ekiki ekipya ekigenda okuba nti ate tekinaakutegeerekeka bulungi. Ensalo baawuddeko Uganda buga nti abanaaba bava South Africa tebatuuka. Pandemic ebaddewo nga tetuukanga mu ggwanga Uganda ng'atakkiriza abava eri okujja wano ng'ensalo sinzigale. Yali ayagala bulwadde oba yali atulimba bulimbi? Simanyi kye yali agoba. Bw'aba teyafaayo ku ekyo aleke kukulimba ku kino nti guno waliwo okwebaza okulina okubaawo. Tekuliiwo. Mpulira. Ekyo b'olimba mulala kankaka. Gwe ate otulesse mu kitulya nga tetulaba. Gwe n'oŋŋamba nti mu ekyo kitulabako nga kyakujegeekereza okukakasa kw'abantu n'emyoyo gyabwe. Ntwaleko ki mu buweereza bwo ekyali ekirina okuba nga kituufu okulaga nti walina obuvunaanyizibwa. Mazima. Oyo ayeebaza ali mu mutego gwe gumu negwe beebaza. Actually y'omu ku bacommanding ebigenda maaso. Kati kwebaza mu kika kyokwo. Tonneebuuza ku ggwanga Uganda mu kusalawo kwakyo. Wano kyegambire nti Parliament tulina okussa ku nninga. Twasituka tutya okuyingira mu ebyo awatali international body na East Africa kwegattira wamu. Mpulira. Nkutegedde bulungi. Ne batudde mu East Africa olubumala kubwa. Sitteeka nti gwe buli twagambye East Africa mwe tuli ADF yaze buli omu ajja kuba tujja okutunda nga finance yaffe ntono. Eggwanga tuneetaba mu lutalo olw'okugenda okulwana tuba tugwa buki ne tuga nti ati tulina tugenda kola improvisation okujjako obutayingira mu lutalo wakwetabamu. Jakana kankutunuze mu kino. Congo etunuuliddwa nga business partner wa Uganda mu by'obusuubuzi era ng'ebyobusuubuzi bingi ebiyitira ku border. Yes. Tolowooza nti nno kyalibadde kyabuwaze Uganda okutereeza Congo tusobole okusuubuligana obulungi. Akatale akaffe tekannaba kubula akabanna Uganda. Population gye tulinamu ebyo tufulumya bikyatumalanga bwe tuli. Gwe ndagayo business eri exception Uganda gyekoze ng'erina kubuuka egende Congo. Twetaaga oba tulina emmwanyi nnyingi oba vanira. Oyo nonsense naawe. Mpulira. Oyo nonsense. Mpulira. Tusuubuligana ku border. Bw'okitunulamu tekinnaba kwetaagisa. Seeta nnyo okubiteeka ku mpewo kuno. Mpulira. Si ke kaseera akatuufu. Mazima. Tobinjogeza bireke. Nga twagala okumaliriza ekitundu kino nsaba tutunule mu kigambo ekimaliriza akatambi kano ak'amateeka agafuga entale ezirimu abaana abato. Bw'otunula obutambi obwo buzze bulaga abaana abato nga bakola ebikolwa ebitakoleka ku butambi era njagala ompisizeemu nga psychologist the art of indoctrination okukyusa obwongo bw'omwana n'atuuka okukwata ejjambiya asaleko munne omutwe. Ensonga zino ez'abaana abato n'amateeka agafuga okulumbya abaana abato emizinga ziri zitya? Kubanga obutambi leka nkitwale nti n'obutambi butuufu nti bano be tulaba mu butambi be bayeekera. Mazima kyetaagisa okutwala emizinga gye nalabye gikuba mu bibira eyo abaana bano battibwe bwe batyo. Ogasse ku nsonga gye tuva okwogerako ereeta amawanga gali nga agabadde gayitamu ADF ng'ate tuli mu ttaamu
and conditions ezitukakasa nti twagenda mu mukago gwa East Africa. Museveni tasobola kulumba yekka. Ekyo kimu. Ate kikulu nnyo. Number 2, in the same line, ensi ez'amawanga agali mu superpowers bakituyita first world countries, treaties ezifuga entalo. Nkikuddiramu njogera ku treaties ezifuga eki? Entalo. Olutalo lwonna luba lwetabiddemu abaana abato. Terms and conditions ziba zibaleeta automatically okweta mu lutalo olwo. N'okusubjectinga byakulwanyisa kika ki ebiteekeddwa okukolebwa ku baana abo. Ate n'empita yaabwe y'okubasinkagana ennonyayo yaabwe yanjawulo. Kaakati bwe bukeera enkya nga ADF yakulembesezza baana ba under age, ekyo kiri automatically nti otalufuuse international. The entire body worldwide erina okuyingiramu ku lw'abaana abo, kubanga abaana bato babakozesebwa bukozesebwa. Kati yenna abalimu ate international bodies zirina kuvunaana Museveni kukozesa byakulwanyisa ebyo kugenda mu lutalo olwo. Olimu abaana abato n'atwala tanka. Kaakati tubuuza ye bwe yali mu nsiko n'akozesa bakadoogo abo yakifuula nti bonna bakulu. Ye bwe yali mu nsiko yabakozesa. Naye tugambye beereetanga bokka. It was a revolution ng'oli yasiima n'agyegattako. Revolution okugyegattako erina beesosola. Ekitegeeza bw'okitunulamu. Revolution bw'ebezze erina beekola ki? Beesosola. Mama gwe bw'onooba oyagadde nnyo okulya ne mu toilet ogenda oliireyo kubanga enjala ekulumye ennyo. Ne revolution zibaako amateeka. Ozze n'obaako ekintu kyoyogera ne neebuuza. Ne gwe yali alwanyisa ebiseera ebyo yali tutte tanka okuba abaana ye Museveni bye yakozesa. Ye ono talina buzadde. Obuzadde mu ye tebukyamulimu. Mu kyonna kyali takyalina kyasalwa ku ggwanga. Waapi bw'aba gwe tunuulira ffe abali bannansi tutunula nga binyira. Mazima. Anaakwatibwa ate ekisa kwagenda okusanga eri. Makyaza yayogedde olulimi Luganda ate nga talwagala. Ekinyira bw'okigeraganya ku Munnansi kankimumenyeremu kisula kyewanise, mitima gitwewanise, ate kisula kyewunzise. Buli Munnayuganda ali mu Uganda atali omu ku abo abakulembera mazima alina embeera emwewunzisizza etali nnungi. Nkutegedde bulungi. Kaakati abali eri nga tudda ku point ye ya sovereignty mu mawanga, His Excellency the President mu contracting a personality nga eri under age gwaji contracting oteeka okuteekawo enkola egambe etteeka bwe likugamba nti contracting omuntu oyo nga n'agenda okujja ali mu legiyo bw'atunula contract eyo agiwa value nti yali ntuufu. Mazima. Kaakati bano baana bato bali contracted psychologically, contracted emotionally. I see. Era batwalibwa lwa buzadde. In most cases abo jabbasanga nga yagenze na taata. Kituufu. Wabula tiyayitiddwa ku kyalo jangu weetabe mu kiki nti mpambiddwa. Wabula wabeerawo relative abasika okujja okukola ki? Okubayingiza mu kintu ekyo. Kakati njagala kubuuza His Excellency ekibuuzo kiri very simple. Very, very simple. Interest ki gyewadde eggwanga yakusituka okugenda eri? Pomwe yatukubwa ku CPS. Yali nkulu nnyo okusobola okutangira ebikolwa by'obutujju. Waliwo olwo yeebaka ne security ye nga bwe yatutegeeza amaanyi alina mangi. Simanyi. Aba security tebeebaka era tugamba ye teyeebaka. Security ye eraba 24/7 n'atukakasa nti whoever wants to tackle me please try it. Bo muzaayiseewa mpulira bwe zitaba zizo olwa interest y'okugenda ofune oluwendo lukutwala eri. Likewise nga Twin Towers incident bwe yali. Nina n'ekirala ekiri fane kye nawulidde mu interview zino. Olutalo lwakatandika naye baga tujja bayambako mukole enguudo, tujja bayambako mukole munaayita obulungi, tuzzeewo abalyeekerawo babadde babalemesezza. Neebuuza ate enguudo zayingidde zitya. Nanti kati bwe ba finance
awo balina otutukakasa nti United States of America yabataddemu ssente yalumba eri nga nebyo nejja bikola ki sovereignty rentalism nga bwe kunyudde nti internationally kasita balengerayo abaana abato bekayindi luba terukyali lwansi eyo yokka lubeera lufuuse international ekyokubiri ku kyo ekyo Museveni bw'aba akikoze nga tezabadde allied forces za international hand ebbanga lyonna tubagamba ekigambo kino era mukijje ku nze eggwanga Uganda si lyavu mazima wabula tukulembera ye yatuteekerawo ekikolwa ekitulaga nti tulinga ng'abaki abanaku tetuba nkobaavu kati ye bwaga nti ajja balabirira aba mutuufu kubanga eggwanga liri ebitundu 95 ku buli 100 nga lisobola okwesitula mpulira nga twetagana kwewola ate ebyo 95 ku buli 100 muba mukyabanja ki mazima sente weeziri mu Uganda. Njagala okwebaza mwenna ababadde mu kitundu kyaffe kino nga tutunulira ensonga eno nno tukyagyogererako ddala akaseera konna kegenda okuleeta dynamics ebintu ebijja bikyukakyuka ku lwammwe mwenna abadde balaba vidiyo eno tubasiibudde mweraba Jakana naddulira ekintu wakukikola Shiragira wabula ntesa kutesa mulonde mulabe kubanga sobola kutesa nakaseke bituluma bigenda kutelera eddagala malwaliro wakulituusa bakyala ekitiibwa kyaffe teri kukyobwola enguudo amazzi kyekigendererwa amasomero baana beyagala ekyekiluubiriro walayi nadduli alikwalaali musingi na pulaani mumulonde sennamaanyi ono yabisobola mumulonde mulabe kubanga kikola ono yabisobola Jakana naddulira ekintu wakukikola ono yabisobola mumulonde mulabe kubanga kikola ono yabisobola Jakana naddulira ekintu wakukikola